Omwana w'omuwala bw'afudde kyokka ne kadama waffe bayinza okumutta essaawa yonna. Okutya kwe tulina amasimu ga kadama gavuddeko naye Kadama ASSE Omwana w'Omuwalabu era naye essaawa yonna bagenda kumutta. Byatandise bitya, biwedde bitya, ki ekiddirira, bamuwaayiriza bituufu oba nedda? Byonna mbikuleetedde maaso awo akatambi ogenda kalaba naye nga kyannaku nnyo kyannaku ddala. Wasibe tasoseta gwe n'omulungi ampuliriza Channel Media kwoli subscribe for more updates, like, share and comment. Tuwerabira okunyiga notification bell obenga notified bwenteekawo video empya Jana Airport Pickup nyongero bakubiriza bakunga mujje tutambule ffenna ku miwendo egya wansi ddala. Mwenna abaana b'Obusuga nyongero beebaza, mwenna abampagidde ng'abaana b'e Bugiri, Busowa, Buwenge, Budondo, Magamaga n'ebitundu ebirala bingi nnyo abaana b'Obusuga munda z'omukwano. Nsaba Katonda abayo bye musinga okwagala. Era mwenna abatannampagira namba yaffe 0704404058 nga bw'ogiraba ku screen. Mujje tutambule ffenna ku live stream na free wifi n'ebyokulya katweyongereyo weerabireko. Naye nga nyongera bajjukiza zino video nzibateerawo oba nzibawa kubeera beegendereza na kufunamu byakuyiga. Sharingirako munne, watch to the end, tojja kwejjusa. omwana w'omuwala bw'afudde kyokka ne kadama waffe bayinza okumutta essaawa yonna. Bannange alaba vidiyo eno nkusaba ogyongereyo sooka owulire. Banamwe musabira omwana w'abandi afudde, banamwe omwana w'abandi afudde, munyambe muntegerezeeko kampuni. Okutya kwe tulina amasimu ga kadama gavuddeko naye nga kadama amasimu ge nga tegannavaako asoose kututegeeza nti alese abaana mu nnyumba n'agenda alongoose wabweru, agenze okulingiza ng'ali bweru ng'omukka guva mu kisenge mwalese abaana, agenze okutuuka nga essi evaamu omukka ng'omwana omu yaziyidde nga yafudde dda. Bannange tuli mu kunoonya baani abamanyi yinifoomu eno, baani abamanyi feesi y'omwana ono, baani abamanyi kampani y'omwana ono gye yayitamu olw'ensonga tampadde information yonna naye amasimu ge bagamugjeeko. Bannange buli munnayuganda alaba vidiyo eno nkusaba gitambuze gyongereyo tulabe nga tununula kadama waffe bunnambi. Ngero okusabira buli house manager wali era tusaba Katonda ayongere obukuumi ku staff ono baleke mutuusaako bulumbaganyi bwonna oba kumutta. Kubajjukira Abawarabu ebiseera ebisinga bo bamanyi Katonda tagera. Omwana waabwe bw'afa oba omuntu waabwe bw'afa babeera bamanyi kadama yamusse. So kadama oyo kubeera kusaasira kwa Katonda n'asimatuka okubeera nga naye attibwa oba bamutega obutwa n'ebirala binnyo kuba abantu abo tebalina kisa, balina emitima. Nyongero bajjukiza nti video zino nzibateerawo mufunemu ebyokuyiga. Abaana bangi bayita mu bintu naye nga tebamanyi bwe bayinza biyitamu, tebamanyi bwe bayinza funa solution, tebamanyi bwe bayinza kujja ggezi. Naye woba otambula n'osanga video eno bamuno n'omusharingirako video eno ng'alina challenges zayitamu bwe zityo, asobola okuyambibwa oba asobola okuweebwa ku magezi ag'enjawulo. Nyongero bajjukiza nti mu comment section bannamwe basobole okubeera nga bafunamu ebyokuyiga. Gwe nawena ajajinga video ng'etandika nga tonnaba kugiraba kugimalayo munnange simanyi kikyofa nga ate jjukira nti ebiseera ebisinga ekinyusi kibeera ku video wakati oba video gyesembera. Naye nga nyongera okusaba Katonda ayongere okuteeka obukuumi ku ba house managers bonna katweyongereyo ate olabe ebiddirira. I don't know who needs to hear this. Naye, let me record. Nkisinga guys, sometimes I even fail to be serious. Ne ku mulundi guno ngenda kubagambako like 4 dreams. First here, bwe nali nkyali muto nalootako ekirooto ng'omuguwa guli mu bbanga nga guva mu ggulu we bati kati nga kwe tulinnya ne tugenda naye nga like yali agutadde we bati ng'ali mu bwangwe like nengezaako okulinnya but I failed. Nengwa nali obaawo mu P5 twali muti ogwo gwe twali tusabiramu esapule, gaali nga tusaba sapula awo ogwo omuti gwa Rasi primary school. Naloota kati ng'omwana omuto saakitegeera but wetuloota ebirooto biconnectinga naffe, we feel attached, ebirooto ebiri special nga bina kye bicommunicatinga. Then nenziramu nendoota ekirooto
nga eggule like nga ku ggulu waliwo omuntu awandiika nga ndaba omukono guwandiika ebigambo like ng'omukono gwa Mukama guwandiika gukutte peni guwandiika ebigambo byewandiika ku ggulu we bati nga onolaba eggulu lyonna nga li sky naye ng'empewo ekunta nga kiraga nti nno kuba manyi mu mutima muli eri oba ovuunula buli kimu kiraga nti nno obusungu bwa Katonda bungi ate n'ekirala obudde buyise kati then omukono gwa Katonda ogwo gwalabika we bati ku gundi ku ggulu waliwo omwami yali tannafa n'ajja mu kyaki n'alokoka n'olokoka ng'alabye ekyo ekintu n'agamba time is high kanzije mu kyaki like nsabe n'alokoka n'olokoka era naawe nawo nali nkyali muto I was like 16 oba nali nakamaliza senior 4 kati ekyo ne kiyita kyerendamu ekirala okufuna ekirooto wano oba nali nvudde ku kyeyo neŋŋenda ewaka ngenda okusanga ewaka nga waazika nga mama bagamba tebakyalimawo lwa nsonga balindirira Mukama ate akaseera keeko nga kwegamba buli nnaku bakera ku makya ne bafumba emmere ne bagamba tazze leero kale katulinde olw'enkya nga tebakyali tebakola era nasanga ewaka wali emmere nga bafumbye emmere naye ng'olujja lwonna luzise nga bagamba tulindirira mulokozi naye nga mbatuuseeko nga like nga nina ebigambo bye mbagamba naye nga emmere eriko kyoto wali eri like enku zibumbujja awo nenvaawo nenyambuka waggulu ngenda okutuuka abantu baali waggulu mu hall nga baleekaana ne mbagamba banange mulokoke enkomerero etuuse naye ng'abantu bo tebakiraba ng'abantu tebakiraba like tebalina kye balaba ekyo ekirooto kye naloota nzijukira nakibanyumizaako kati wano ekyasembyeyo naloose munsonyiwamu kati ne kati nazzeemu okuloota ekirooto obanga wiiki emu amabega nga baanammwe nga nyambuse waggulu like nga wonooyambuka ku lusozi waggulu abantu bazimba si ku lusozi waggulu ng'ogira mu kakolansi kagenda kambuka we bati olusozi nga onooyingira estate naye ng'ennyumba ezimu ziri ku lusozi we bati ne kolansi ng'ayambuka kati nenyambuka waggulu ku ntiko ng'eringa lusozi kati ng'amayumba obeera ogalengera ekigambo kati dadi amanga ali wansi oba yabadde agenze kunoonya biki nze nga ndi eno waggulu we natuuseeyo netandika okufuumintiriza ku Katonda nempulira eddoboozi limunze nga ligamba ndibazingako ensi eno ng'azingako olupapula banange natidde banange nendaba nga batuzingako banange nensaba nenga Mukama asaasira but you guys it is high time banange omuntu yenna tanaba kulokoka alokoke guys repent nze banaye kambyogere sirina gafa guys like repent if you can bino si byajjangu ofune ki it is about eternal life banamwe mulokoke banamwe mweyisa obulungi banamwe Katonda abaagala bulamu tebulina kye buli nga toli mu Katonda nga toli mu Kristo like tewali aliyingira wakabaka wa Katonda nga tayise mu ye nga tayise mu kigambo kye neebuzaabuza n'ogamba mbu gwomutukako direct n'okola otya nga tomaze kukkiriza kigambo kye the word is Jesus Christ oba oyagala oba toyagala nze simanyi butya bwe nyinza bakkiriza simanyi butya bwe nyinza banyonyola but I feel sorry for you guys okubeera neno omuntu nayolesa obutamanya no like Bible egamba Katonda ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuusa okutegerera ddala amazima kitegeeza nti waliwo abo abantu abamu abatana okutegeera amazima some people are not yet free abamu temunaba kutegeera mazima obulokozi mubulimu lwa kino simanyi pastor what you know so
I don't know, guys. I don't know how I can tell you. I wish you can understand the way I understand, guys. Bino bena butalimu bwa butalimu. This is vanity of vanity. Mbade wana nembirowozaako nengamba, why are you, Phoebe? Why are you annoyed? I feel calm about some things. When mpulira ndi mu situation ey'amaanyi, there's a way I overhead it. Nengamba, no. In a situation taina kun drivinga. Like mind yange beerawo ngeri kwekyo. Like nchibuuka. Niwemba nina ekizibu kyonna ekindi mu maaso. I overcome it before I overcome it. Yeah. Kwegamba ngigenda mu maaso nga sinaba gimaliriza. Kyengezaako kugamba. Nengamba, no. Eno teina kuyingira mind yange. Teina kundyama. Ebintu ebirina okubeera mu mind yange birala bya bwa Katonda. Like, I go beyond my weakness. I go beyond my thoughts. I go beyond, guys. There's freedom. There's freedom. There's that freedom you get when you accept Jesus. Like, sukuluma. Like, nzengena nenda banga abantu banvuma simanya bunene. Like, I'm beyond losing weight. I'm beyond. You know, I'm beyond losing weight. I don't know what to say, my people. I don't know. Like I feel like doing something for God, but I find myself sagala muntu aveyo waneno. Before you start commenting your things and start sending me messages, please send them to yourself, because nze navayo nentekayo face yange waneno nembako byenjogera. Gwe tonaba oli mu inbox yange, you advise me as who. And by the way, I don't want you to think you're the one who sent me those messages. No. Manini now nendo was self-appointed like messengers. Hey, do this, you must do this. No, my dear. Sigwe chenjagala omanya. Naye gwe chobomanya. You also need to work on yourself. Okay, biyonga mbitate kumabali because even it's just nothing. Butalimbwa. Omulokozi abeetaaga. Sirina manyi, sirina ngeri gye mbakakasamu. Sirina ngeri gye mbakakasamu tinalinga mu kiyumba nga nsaba. Ngeri gye njagala. Sirina ngeri gye mbakakasamu na bigambo bya. Mukama nsaba ompe ebigambo abantu banene mbakakasa. Because God, I cannot cry. Tibakakasibwe. Zisuba kaaba. Tomanya lumundi kaaba. Like I don't have words you guys to tell you. Chino na chino. Ndesemanyi mukama osasire. Wabula. Mbagala nnyo mweraba. Na airport pickup nyongero base bakobambye muje mwagire kadama munnamwe munnesige nyongero bajukiza nti fe jena airport pickup tetukwata backlands bafe mu videos oba tetubateka mu camera okuleka nga ye mwenyini yajagala tetuba postinga kubere banga lina abalazenga ban following atemula bwe postinga backlands banga okuleka ngo omuntu angambye nti postinga sekirina mu buzibu munnesige matamuze kulaisi nambuza family za mukubwere ne babalabanga mulandinga nembalamuza airport yonna mujje kwa tsampu tutese tuba tetusobola kulemererwa mwagire kadama munnamwe bambi munnesige mbatambuze mumpe emirimu mu supporting nyongera okubaza munabala video yange tuza endi ne mulabula nga timuskipinze mikwano ndi musimu sawa Katonda buli musinga okwagala Ocean Media kwa chali subscribe for more updates, like, share and comment balabira kunyinga notification bell obenga notified.